Sikutegedde omanyi. Kutegeera ate nze nandikubidde nga sikumanyi. Kale. Nakato. Lwate lwaki ombuuza oba nkumanyi? Halo, Nakato. Ninga nakulengedde. Lwaki watwala ebintu byange? Ojja n'obunaanasi kanima. Lwaki watwala ebintu byange? We ogenda mbala kukola mikolo waffe nga tukumba mu kadaali kuba munno. Halo? Halo? Ompulira kati? Halo nkuwulira. Bannaye essimu ye erabika bambi oyina nfugula endala. Nankubye essimu. Kaakati wangambye ku kyaki natuuseewo dda. Otuuse ku kyaki ya CU? Yes ssebo. Mpaakinze kati simanyi oba nneeyongere mu maaso oba nkulindire wano. Sooka opaakinga awo katono ozijje. Kati ogenda kundaba ndi mu mmotoka ya black Alphard. Nange ogenda kundaba ndi muntu wansi. Kale, was that necessary? Kale nkulinze wano. Kale kanzijje. Kale. Okay, bannaye katulindirire omwami nze muyita Peter Lule atubuulire details yannoonyeza n'angamba Shifa nkwagalamu nnyina bye nkwagaza. Sebo! Ntuuse ng'oli smart. Wabula kampene mu mmotoka de kampaakinge bulungi. Ninze nenkuba essimu nenkuba neŋŋamba kansooke nnyimire. Naye wano ndyoke wempaakinze. Ndeka wano. Ne tugenda kweyongerayo. Tweyongerayo. Nsooke nzijje ombuulire ensonga tulabe. Kale kati. Bana ensanyusa okukusanga. Nzaasi. Nkunya obudde. Kale. Okakaza ate gwe. Leero. Ate ebyo byenkolera ddala. Ebyo okutereeza ebikyamye ddala nga bisonga za mutima. Sitereeza bya ntebe. Gyendi. Obulamu bugamba ki? Kankuwe kano tunyumye bulungi. Obulamu si bulungi. Kyekiganye naye. Kisookera ddala omuntu wange owa wansi ali bulungi. Omuntu wo? Owa wansi. Owa ali bulungi. Asi nnyo. Omuntu tali bulungi nawe. Tali bulungi. Kakati badde nsaba nina kye njagala. Gw'osobola okiggusa. Kyekiriwo. Noonyeza ku basenga nemereddwa. Noonyeza omuntu asobola okunnyamba n'embula. Kati gw'olina okunnyamba. Hope. Nina ekizibu kya Nakato. Nakato? Akwata fayiro eno. N'agiggyamu ebiwandiiko byange. N'ateekamu ebibye. Kitawo nnyo byagala kukola surprise. Onzigira. Kyensinga okusooka okwagala. Tukoze tutya okumuggyako ebintu. Njagala mu surprise muno. Kabeere kakodyo ak'okumuggyako ebintu byange. Abuze newe muta. Mannange. Newe muta nze omuntu omuwanga chance eyo kati emulemye. I'm going to leave it. Nebita nze nga nze ntera kubaawo ng'ebintu bya laavu era ompise mu byonoone si bya ntalo. Nekyala kale Nakato si mubi. Ng'omuntu. Tugumidde embeera tuyise mu mbeera embi ey'okunyigirizibwa ate wano mu kaseera kano akasembyo oba lyabadde eddogo oba kyali ki simanyi. Lindako Nakato yeekyangidde wano ng'ategedde nti ojja mu politics. Wano mu kaseera akasembayo. Wali wonna abadde okke. Simanyi. Oba baamuguze oba baamugula oba yennyini yeewagudde olw'okulemesa abantu naye nsaba osooke omunkwatire bulungi. Nsaba omusima empolampola asooka akubuulira ebyama. Kati obadde oyagala ntwale surprise ne surprise zino neetikka ebirabo. Nakanyiza kubuuza nti ebirabo biriwa. Jjukira kati wadde era ngenda musima muggyako mpapula. Nyina otuuka nga mmulaga nti muneetujjidde mu birabo. Kali ne kalyoka kajja. Kuba omuntu buli w'alaba Shifa asuubira ebimuli by'essente, asuubira keeke ezimalayo, ntera okugaba ku mmotoka, amayumba, otera obbiraba maybe. Era owankubiridde n'oŋŋamu ne Shifa gwa ntaasa okolere Nakato surprise nga ndowooza. Mune oyagala mugamba I love you ogenda mu ntebe
nga muli mukwano omuyitirivu kibadde kirowoozo kati ate kijulidde ki kibadde kirowoozo kyange omugamba obugambo bwange obulungi obusembayo ogenda mukyawa agenda kufa nyiza n'okumuteera wano ogenda nyiza omuta wagaana okwetereeza ekikulu kya byonna sooka olwane tufune empapula kye kisooka kuba ennaku ziwedde tugenda mu kalulu ebintu bye baagala documentary ezo zaalina byaddala nga bwe wayogera luli nti Nakato yakyusa empapula n'akola biki ebyaddala ddala fayiro yiino temuli bintu byange ndabanga n'ekiwandiiko kino kinakola n'abawalabu nakyo what is this kiwandiiko kinakola n'abawalabu kati kuno nga tekuliiko ate biwandiika ate ngamba ekiwandiiko kyewakola n'abawalabu okuleka kukaddiwa tekuli bigambo kuno mwe mulabako ebigambo bannange tekuli bigambo kuno etegereza bayibuli egamba balina amaaso naye tebalaba kakubeera muwabuzibu kati kino Peterson dealing with UAE okay wano nitiyako emikono kiwandiiko wano nosayininga kati ekireze ebiriko tulina bimagininga wimagini olina okulabira ewala wano tuli mukuŋŋaanya mikono bino byombiraba ku ebiri tuli mukuŋŋaanya mikono ate nno ogirina kajubijjona beebano kati foomu zino olina olagirako ebiwandiiko biri elections ebintu nno byaddala olina okuteekako biri ebiwandiiko ebyanakato nabyo kati byensinga okwetaaga nawulidde ali muno zino size surprise nabatandise obbaga nti ninga agenda ozivaamu Nakato waakunoonya tugenda bya mirembe naye ate si bya mirembe bwe kigaana kiyiike kati fuba nnyo nze ekisinga okusookera ddala biwandiiko ekyokubiri mulabako live I want to look he alive okuva luli tomulukinga he alive no kati ke mulabako njala mulabeka live tugasimbagana ebyange naye biyinza okuggwera wano oba si ekyo fuba nnyo otugatte era ngenda kuba naye omuntu owa wansi tali bulungi oba omukyalo ewaabwe ate era akwetaaga ku kyogendako tukwetaaga ffenna kiyamba ffe banaye otuyamba na buyambi okubeera mu ggwanga lino ye wavaawa nze siri waakumpi kaakati kankuwa ennamba ya Nakato tuufu mukubire Mukama nnyambe bannange anaagikwata eyange takyagikwata akankubise eyange kandabe mulimbe kimuyitire muki biki byasinga okwagala oba ani gwawuliriramu kale amaguka nnyo mu magufa kati waba mu magufu ate mpitira ntya mu kumaguka ekyokubiri ayagala nnyo abantu be bano ayagala nnyo bino ebiboozi by'abakazikazi ebyo kati mugambe ani kikulu bonna yayogedde nabo kati gwe tetenkanya kale mpaba nesooka mpe ennamba bijjira Mukama atera okumbulesinga ne idea 7 Junior mugambe ki giwandiike bagenda kubbira omukazi wogisomera mu kamera olabanga olaga ono ne bamubba abasajja bwe mutuuka mwekyusa nakola replacement naye opulwana nnyo ekikulu kya byonna mulabako kyenfa njagala nvuulire lwaki ennyumba yange yagireka nzigule njagala nvuulire yafuluma na mpapula zokka taddanga ka ate nange siddanga Nakato yafuna ebbuba ng'akimanyi bw'ogenda mu ntebe ogenda kulaba abalala oba naye ate yalizeeyo naggalawo ewaka teyaggalawo nange situukangayo wampa obutwa kati bannange nze ngina musangawa ewaka mwenna mwaleka si waggale towaddayo kuggalawo siddangayo kati obeerawa mu balonzi obeera mu balonzi ayagala yakusuza ayagala yansuza gy'okubidde kampeyini ng'obamala bakusuza n'abalonzi nga bakuwoze nnyo ebbanja bona ayitamu ogenda bakolera biki kyensookerako sooka gwe omupime nkozi wagambye akalulu bwe tumala olonda tukola alonde tukakuumawo lwaki ate tetukakuuma oyagala kuba amasasi ofe awakuuma ata lindako essimu teyitamu n'akuwulira ate nnaba sooka oleke kansiremu nkube ogamba kalonde tokakuuma ewaka kagenda kwekuuma kokka ngenda kakuuma n'abantu bange abawansi igwe bwomu bwoti abaafu ampulira ate nedda tannakuwulira sinnakuba gwe noonyeza buli kiramu abantu abaafu ate be bagenda okukuuma akalulu anti be tuyita abantu bawansi ddala atuzze ne Junior ŋŋambo gwe oli simanyi weeyita mugenzi omugezi omugezi halo
Njogerako ne Nakato sicho. Nakato. Checho nyabo, checho. Nakato. Wanje nyabo. Bane anti mbadde mpulira eddoboozi likyuse ne ngamba bakubyeko essimu. Yenze anyo. Nakato nkusanga wa banne nja kulaba ebiriwo tebirinda. Tebisaana ssimu. Nga sikutegedde. Naawa ya. Nakato ontegedde. Kale, Nakato. Oliruddawo. Ndi kanyanya naye nedda gwe tombuuza ndagirira wooli nkulabe tebisaana ku ssimu biri sensitive. Ogambye oli kanyanya? Ndi kanyanya ku church. Ku church? Ndi kanyanya wano n'oweta poliisi ku church wendi. Kati Nakato ngamba wooli nze nzijje tofaayo saagala weetawaanye. Kati ndi waka. Okay, kati okuva ku church ndagirira bwe nkwata nzije mangu kuba ndino wa boda. Ndino wa boda ngamba bwe mba nzijja nze nzije wooli. Luno terulinda nkwegayiridde. Kati kirira ku kikubo eky'ettaka. Ogenda sanawo ennyumba. Kati kanyimirira mu kkubo. Nedda la ogambye oli ku church? Ndi ku church. Kati kirira ku kikubo eky'ettaka. Nakato nze ndagira nkusange mpaka waka. Ndi waka wennyini kati ekisooka nkwetikidde nyina ddiiru nga bw'oba oyagaliza kyaliiwo sigenda kwetotolako bingi njagala gikusanza waka. Wendi waka wennyini naye gwe mulekyo ekikubo ky'ettaka ogenda kundabaawo. Kale kanitulole eno kabalaza. Ewaka kabalaza. Omanyi we wange? Si wambuzaabuza. Ekikubo ky'ettaka ogenda kundaba ndi wano endo ndi mu kiteeteeyi kya kala sigimanyi naye ogenda kundaba. Kaakati Nakato kati nzije n'owa boda straight okuva ku church nsale mu busazi. Ndaba nyina we nnengera akapande ka mobile money side waliwo ennyumba erina tanka. Wewe wennyini. Kati nzije straight. Then ongambye nsanga omuntu ayambadde ekiteeteeyi kyatamanyi kala. Kala sigimanyi kituufu. Kale bwe mba nzizeemu bbula nakkubira. Naye gwe ky'oba omanya fuba weetegekera amawulire amalungi. Naye sikutegedde omanyi. Ogenda kuntegeera ate nze nandikubidde nga sikumanyi. Kale. Nakato. Wangi. Ate lwaki ombuuza oba nkumanyi? Rita. Yenze Rita naye nga sinakutegeera. Kati nantegeera amannya go gonna. Newaka simbadde ngenda kwetuukira straight naye just ntuuse nga wambuzaabuze watuufu simanyi. Gwe gyakuka mbeere wano eno nga tujja. Kale kantuuke weesirikire. Kale. Okuyimba tekunteekanko ku pressure nga leero oba lwakuba mmanyi ngenda kubanja bintu. Njagala oyongeremu. Olemera kutuuka waka. Jukire no yajja buzi. Amaka yagaleka ennyumba eri awo. Ayinza n'obba ebintu yabikweka awo. Ewaka waali kati. Ennyumba yagireka eri open roof. Ennyumba eri awo open roof temuliki. Nzigule bweti. Negwe Nakato tamanyi kala ya lugoyi. Lwali. Nagambye amaguka. Amaguka nadda. Kasita gwo nedda tugenda collect by the way. Ogenda sooka weekweka. Ogenda labayo ogenda kwekweka. Ogenda sooka weekweke. Okitegeera. Nze ngamba atulayo mu motoka emabega. Naye ate n'ekirala surprise zo ntero zikola nga bwe tuuka ku muntu alina okuteeba. Surprise jeva. Sooke tulabe oba yafuna dda abasajja abalala. Ekyo nakyo kikulu. Tulabe oba akuteeba. Tuyoke tugende ku kiri. Kati ate bw'atanteeba. Kati ate daavu ekulumye. N'ekyo kikulu ngenda kukolera emirimu mingi. Kati bwe tuva ku ekyo tumanye ku mutima ayimiridde atya. Ko kakulu. Manye nkyaliko. Kati ate obudde ku bipapula ogenze ku ekyo ku byombi tubeere ku kiriwa. Bipapula n'ekyo lobirowoozeeko bibiri. Okubanga yansiimuulako. Bw'ogenda kwekweka eno emabega jjukira naawe osa otugamba nti yooyo.
nesiddamu ate byamukubira igwe ntuula emabega bw'otuula emabega motoka erimu tinti tagenda kukulaba motoka terimu tinti agenda kuba takulaba nga gwe weekwese tugenda ngina kikwasaganya ate ebiwugulu bindi mu matu ebiwugulu biri mu kuwuma n'emisambu ebintu ebyenjawulo nnyamba tugende tumuvinge nga bukyali bannaaye naye gwe nga mwabiteekamu omuzannyo nabadde era nina obuntu bwentegeseeyo obirabo okay tugende nabyo wandibindeetedde wanne tumuvinga nabyo ate kati bineereeta bitya mpaamu eddakiika ezi 2 naye beera ku kiri bipapula n'okuteeba kati bwateeba omusajja omulala mani gaba gandiise oba tukiwe tugireke mukwano nva eri yonna gye nvudde nga ntuuse amaanyi ge ntaddemu okulimba tugikole yinza oyiikiraawo omutima naye maama pulezidenti omulamba ng'omala gayiikayiika otyo n'amalako abimanyi naye kandeeta ebirabo tugende kale leeta ebirabo alright jasi bampeeko kweyo essimu ya iphone ngiri bagimpe okay alright mikwano omulungi atulaba bwetyo tuli mu programu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nange Hope Shifa Nakawombe saabanyonyodde ani gwe twali tujjako nga muwulira ebandagirira mpaka we tutuuse ne tumusanga omwagalwa w'abangi president to be ow'omuntu wa wansi kyekyo yewe omuntu wa wansi omwami Peterson Lule Boogere agenda surprising omwagalwa we Nakato wabula nange nesunza olaba ku Nakato kubanga bannange Nakato ate sikusange ate n'anoba mukazi watu ate ne bamugamba lwaki yanoba naye munsabire kuba kye ŋŋendako si kyangu nange ntiddemu kubanga bw'abanga ye president omulama empapula zaamulema okubanja nze Nakawombe waabwe ngenda kikwasaganya ntya naye nga bwe mubimanyi nti Mukama Katonda gwe tusaba yatukulembera bwe nsanga ne Nakato mukambwemu kinaagenda kitya naye kansabe nti ne Nakato abeere ng'ate naye si mukambwe ati mune bangamba muwadde oba tonnayitamu batandika okwadressinga nga president bwekiri olwo kakati oli mukwano gwange mbadde sikyakkiriza bantu kuntegekera birabo kyova njagala nsooka embyetakaanye waneeno kavudde bantu bange ab'ebulaayi akuba kayita kabba mutima mutima gwa Nakato gubaamu ekikyamu tugenda gubba gudde kikuume bulungi kiyiika mangu ebintu by'omutima obimanyi n'omutima guyiika mangu kati kikuumire wano be patience there kati kino kyekimuli kya Nakato kabba mutima mu Luganda kabba mutima kati bwe ntuukayo mugambe nti bantisse ekimuli mu Luganda kabba mutima kabba mutima sifwat mu Luzungu sifwat bemba njogera kabba mutima nakati opo bulijjo okola ebintu bya surprise tebakusupurizinga ogenda kunsurprisinga bannange saagala okole makaya ako kano kakakaseke what's this Nakato ayogera nnyo saagala ayogera akumaleko emirimu kano kati ngenda nnyo ku munanansi ne chapati bino bya Nakato yeno keeke ya Nakato gye tugenda essala omuntu wa wansi kyasobola otegese kano kake bali bambi mutegekera birabo kati yanywe kano nga nange bwe ndya yagambye ennyumba sokolemu nziramu mukubira kubanga nkwegayire yogera naye kanamulindi ndi ku booda katujagenda olaba nga emmotoka yesi kakoba tuneyiteko we tumulaba kakati tukoze tutya tufune waggulu ngamba nze namulimbye nti ndi ku booda kyeŋŋamba bw'alaba emmotoka tagambe nti ndi mulimbi tandamoni tejja kulaba omulenge yono ekizano genzijjako nesimu nzijjako essimu halo Nakato ninga nakulengedde
Ina kwenda Kandale. Hey, Kandale. Okay. Naweza ngasi kulaba. Ngasi kulaba. Popo mujeko. Naka Anonya boda. Nedda. Omanyi lwaki agamba tandaba? Anonya boda wabo Ati agamba tandaba because yasuubira wa boda. Okitegedde? Anti tutola biki kikazi ekindi. Uyo. Kitu. Yoyo. Yabayo. Kizeyo. Azeyo kadatira juni oli kumutazi w'abandi ozo. Bulaka kachemalira okwebuuza ye kale tategereka. Omanyiga. Inzo? Nedda anoonya omuntu ali ku boda. Kasita tumulabye. Kati katutuuke olaba anoonya omuntu ali ku boda. Tugale wenda boda. bibaamu tubenga abamuyitako tulabe. Kati endabirwamu yebere waggulu. Tugende kati labayo kambe ng'ayitawo yatugambye omulabire ddala. Omwetegereze ngenda kiraba. Kyeru si kyeru kiddugavu si kiddugavu. Birimo kuteeba. Tubiveeko ebyoteeba. Anti tuleka nedda tukole surprise nga bweba. Yasooka alowooze nti tuzze ebintu bya laavu bikomaawo. Kati ekimuli nino okukwata ekimuli. Kati nakyo bannaye kyala kizaala ebulala kakuume bulungi. Nakisanga kikyawera. N'omutima gukunkumuka. Gwe tomulumba wano kubanga jjukira birimo okuteeba. Nenda kukubira essimu. Okitegedde? Kati eno essimu ye nalabye entawaanye efaafa. Nkuba essimu oli halo kati saagala kuba wali ssimu halo nga toyitaba. Kankube ku yange, kankulekere yange yogera. Gy'onaakwata ng'otuuse mu ntebe. Kankulekere kati ogikolerumu practice. Teweerabira ekisooka. Kano ne bwenkaleka ate kati ntwala empapula ze endala z'ataatwala kyengenda okukola okimanyi oba ky'oba onkolera ekisooka mpapula ekyokubiri akyandiko eno keeke leero temmenye bulijjo twetika kilo 10 eza keeke ne tutuuya neno yo nyangu bambi guno omulimu gwanguye nze natuuyanye dda kati ekisooka akyakuliko akyakuliko ekyokubiri tusooke ebipapula tusooke kuteeba oba akuliko tusooke kuteeba then awo tusooke tugende labayo bwe nkubira n'akuteeba lwaki tovuddeeyo n'ojja empapula ntuzibanja babiri mulaba mutya bw'amala omuteeba wamma ne mmuwa ebirabo kati awo wennyini mu ssanyu naye ekirala lwaki tulina ono ow'omulere lwaki gwe toyingiddewo mu sitayiro n'ow'omulere nga wakukubira omulere ng'ojja omuyingira tolaba nze bwe ndaba gwabajja n'ow'omulere kati tetulina wano nnyo kye tuserebulatinga ajja n'ow'omulere ng'oli asebulating world yes wanguwe bambi omukazi ajja gamufuulinga kati ow'omulere ajja kujja naawe omanyi buli kimu tuba tulina omukazi oli mulaavu ate ng'omutya ananga atya mpaka naye mukati juniya muveeyo tugende sipiidi waali wenkweko ogwo ojja kujja ne gundi ne pulezidenti ngenda kukubira kweyo yange tevuga n'ogamba nti oba ani akubira hopu ate n'ogigwomasebo deno gwagenda oleeta pulezidenti nga bamaze omumuteeba kati era batamuteeba era munagira kayimba k'amaziga gojja omugambo oli muzi munnakyawumulondeke bwatamuteeba ojgira ku mutima tugenda kutambula bweti byange tebikira
buku mulijjamu takutama sigenda kukala naye bano ngenda kwongeramu sipiidi ayinza olaba kamera nadduka ezira mu kwetambuza empola kati 3 2 1 musinde yabo nakato how are you kwano wankubidde mpemba ninaddiyo ng'osembera tongwira mu ntamu nezize n'essanyu lingi nnyo nga kwegamba essanyu lingi banzikiriza nkusemberere nnyo ngamba ekikuleese nnyo tosemberera nnyo simanyi oli mujja wange ngojja nnyo obulamu bugamba bulungi nze olese surprise ogireeseewa obuze yiyo nakatoliisa hakuna muntu anayempa lulimi kyolo twogera olulimi lwentegeera mwana obuze ayintoka bantu obuze funa jodda nembaliyo nangakubira amasimu naye ngojja nnyo mukwano ati nnyumya naawe nagiridde ggwe era nyina kujjawo tongwira mu ntamu sisobola obuze mukwano obuze bisogezidde ebbali nkunyumize obuze nno oddawa olaga wankulagirira wanneera eryagiridde kyeka tufaanaganya amanyi mukwano agwandagidde n'akafaananyi nakalina akafaananyi akange kaliwo kalina gwe ate nze akweraze kennyini gwabadda nkubira essimu kala y'olugoye enzibu gwabadda nkubira essimu yenza kkubidde negamba nzija nombuuza erinnya nga sikutegedde eddoboozi negamba ndi ku piki nzija nondagirira wabula nno mukwano tosemberera nnyo nzengudde wano ahe kati yogera ekikuleese munnange yenzeho okushifa nakawombe nkola surprise anti obuze bwe buzibu obuliwo obuze yo nakatoriita omulungi nange ebigambo byebakuŋŋambyeko byasusi obulungi bakugambye erinnya nakatoriita oba nakatoriitwa ayagalwa era omukyala w'omwami omu gwat eyantumye kuwulidde bulungi munnange omwagalwawo omwamiwo omwagalwawo oba agwa mu kiti ekyo omanyi abantu bagenda ne batuma nga beeyagala kati simanyi oba gwe omuyita mwami oba husband oba bebi oba mayiraabo mukwano obuze agwawo bwe batyo muli mu mukwano eyantumye weetereeze oba weebase zuukuka nantikka ekimuli ekirungi k'ebirabo bingi nnyo bikyajjudde mu mmotoka naye nga gande mbu byange bibyo lwaki gwe toli mukyala toyagala mwagalwawo mwagalwawo yabimpadde nkunoonye obwedda ndi bubi omulabye otuuse biki omwagalwa wange omwagalwawo sitaatuwo obuze mukwano mwagala wange ki gwali mwagalwawo kigooyi tagambye erinnya ate gwalina okuŋŋamba erinnya ly'omwagalwawo nze muntu yankubidde n'antuma teyaŋŋambye erinnya teyaŋŋambye erinnya kati kiri eri ggwe mwagalwa wange kinyaku gw'oyagala olabika oli mujja wange ggwe olabika nno obeeraawo ng'olinze nnyo bajjabo naye bw'oba nze munnange bikusaze balinde bajja kujja osanga nze ndeese essanyu kisinziira mujja wange kwani musajja kyabikuwadde musajja kigwolina pita yabikuwadde simanyi pita yaani kyalisi yaani simanyi limi lyakulinnya limu ogambe nti nsuubira ono omusajja gwe nali mmanyi asobola okumpiira kapuuti yafa kapuuti kitegeeza yafa omusajja gwe nali mmanyi ayinza okumpa ekirabo yafa mukwano mpozi nga ate kati eyafa tuba tuteeba waaki tudde nnyo ku balamu omusajja gwe ayinza okuba nga gwe babalanga bba wange essaawa zino ne gwendi naye gwabalanga bba wange tasobola kugula yadde akajiita yadde akaleega olina gwobalanga bbaawo ne gwobalanga olaba omusajja gwembalanga buli omu gwamanya essaawa zino nti bba wange
gwe kyoyina omumanya n'akaleega ebbeeyi tasobola ebbeere yali ekalitaayaali ani akuwadde atasagula kaleego batumuleke naye yogera mpola mpola toyogera ati no nina abasajja bangi sisijja kwogera kandabe olabikoze wakyamu kuba ombaga sikyali si kitegeeza simu nedda waliyo andu nze nyina namba ya kati obuzi nedda kati bweyogerako omu tukube essimu tuwulirire ku ddoboozi awo olyoka osalewo nkubiddeko nno kyetuba tukola nkusalidde ne ku magezi obuzibu bwe nnina kiri kimazongoto kyange kyekipita naye ninayo namba bbiri waakyo pita era omulala namukubako ekinamba kati erinnya lisigala lyerimu then waliwo kati waliwo oli tumite pita mazongoto ate ono kiri kimazongoto kyantama ekisajja ekyo kati ani yogera mpola tebampulire muye abakazi bano balina eŋŋambo nze era njogera mpola naawe era oyogera mpola kati ani abikuwa mukwano nno ogenda kuzikyaza nze nkulinza kimooteebe muno mulimu lanki ojja kunsemereza ku bintu ebitali byange birabo byo kimuli kikyo kino kati nokimpe kimuli kyomunda bimpe byonna byange naye lindako kwatireko woba notoyogera bimpe abasi byange byo oli mugole beera omugole ninza oŋŋamba enkuba essimu nkubira omu kwabo obadde kyekikukubisiza essimu oŋambye omumanyi newo kumbe tomumanyi sikumanyi sikulabanga nako naye kale kati twetegedde naye kyembuuza bwe kati londo oŋŋambe kubira ono essimu bwe ŋŋenda okukubira oyagala tukubire Andrew yabikuwadde mbulira tabikuwadde nedda totya ye yampadde ebintu yaŋŋambe Steven kirina ssente kirabika ki Steven oba tusooke tukomeko ku mannya ago ge twakoogerako gwe oze kunketta naye dabayo gulondako omuŋŋambe katukuba essimu tumukubire tusinziire ku ddoboozi awo tumalirize nti yooyo Steven yalina ku ssente tukube kubira Steven naye nga olina namba ya Steven tobanga oli mujja wange woba ebintu byange lwaki tobimpa ebintu bibyo ngenda bikwasa n'ekisanyusa obikwate ng'otegedde gye biri mukwano zigenda kunova ate era yabikoze yagambye n'oba tomwogedde bibyo mukwano ekyo yakiŋŋambye ojja kuzinzijjako naawe tezinooba lindako nga ziba zanguye lindako tezinooba kati okubira olina enamba z'ababba abange kankube simanyi kale tatuwulire eddoboozi kigenda nno tuyamba kyenkusaba tukole kiyamba ffeffembi sikyo ekira tekinyamba nga sinategeera ani kwokubira Steven alinamu kasente linnya lye kati ono ye tutwale ntukubiddaani bwaba Steven yasobola okukola bino kubanza era okujja nasasuddwa kati waba Steven alina kasente nga yasobola okusasula tukubire ye naye ewanga CCTV wabanga CCTV tunaaba nani wuyo kole tutya tukube essimu gwampa go ahead jina lako ni nani mbuze amulost wandibaga oli mujja wange gwe banne bajja bonga tobaagala ndi mulalamu ku nsonga eyo asiri era ekyo mukwano ate wanowoze wantu wakyamu amaanyi go tugalekemu tugaterekere bannyini babajja abatuufu nze ndeese essanyu ebyange bondaba mu kifo bya ssanyu bya laavu mukwano nno omuntu ono akwagala yakuwaanya ebirungi era nga bwe yaŋŋambye nti oyina sikiini chocolate skin era bwekyo bwe nkusanze talina kirala kye yagambye n'agamba oyina body ennungi era kintu kyendali agamba oyina nakyoheeyo omulungi ani oyo jina lako ni nani saleese interprete yaani kale oba nkube essimu kube okubira ani tukubira yantumye gwe simanyi gotamanyi
netuwulira eddoboozi nikuba kale Steve tuliko naye nga bino nabyo byange bibyo n'ekimuligiro kikuba ate kikunyumidde ani amanyi halo jangu yogereko nawe ntegedde eddoboozi halo siye Steve Nagambye kimazongoto. ono si Steve yakitegeeza Gira n'iki kimazongoto. oba ofune engeri gy'okommunikatingamu eyanguwa kubanga ayagala kwogera naawe nayenze ekituufu aŋŋambye Steve era ne wesigambe bayirawo tuli live ku TV ne bwe siimugambe era yabirabye dde owedde ali kulaba ku live Nakutegeereddewo ggwe mukazi. kati kola communication eyanguwa endala kubanga aŋŋambye ekituufu nti asuubira Steven ne Andrew yamugeddeko Steven ne Andrew kati yaŋŋambye nze Tomba. yagambye olina ekifanaana Seetaaze. I'm not thirsty. Mutwa. Bikusaze. Bibasaze. Oli muzimu nakati owumulondeke nkabira bipapula byange bimpe nakati ompe ebipapula byange wabadde olonsakuse nnyo ono ngenda munyira mpe ebipapula byange oli muzimu Nakugamba ebigambo ebyo. tamanyirira Nakugamba ebigambo bibiri kimu bibiri. Tugende waffe okole emikolo. nakati ompe ebipapula byange ono kamukube kati oba afaafe hopo ono musi nakati ompe ebipapula byange ebipapula byange Wakasajja kwali mwavu. Tosobola okumulya atakayage mbere. Oddonadde wendaga. Olaba si mukulembeze. Takangwako. olaba abantu Tasobola kusikakanya. Omusajja kulaba tasobola kumwedda kalenga. Owulira yadda akagirita. naye ng'akayimba kajjiddeko mb'oli muzimu guno muzimu omuntu gobya naye mu nyumba atwala atya ebintu byamanyi toga ebintu byonna byekola tebiyambako tebiyambakwe nakatonsamba opo mukolere ki nakati gwe ngenda kukolako kwata fayiro zange ozimbe twamuleseyo nawumula mirembe akugambye atya bwobaddewa Siwezi. Andrew ne Siwezi. nani omulala aline andulu Siwezi. ani omulala Siwezi. nakatu Ngeze gyafunira ku mirembe nnumbi eyo. ekimuli ate wali olowooza sisobola kufuna oyinza okunsinga obwongo gwe nakato bambi mwogere Onaitwa nani? ani hope mukolere ki Wanani? nze Wanani? Yoyo gwalembako. Yoyo gwalembako. nakato mpa ebintu byange entambule Oyina effuga bbi. Nga tolina mukulembeze katono onafuka omukulembeze. togamba ekikufuula w'enjawulo kati ne bw'abanga Siwezi. omuntu gwe wali otegeddeko nga mulina abaana ne bw'afuuka omukulembeze nga temubedde mwenna Ate gwe tosemberera. nakati ompa ebipapula byange nange nsobola okuva mu mbeera Toniimu yadde kiro nze gwe. siriiwo mpa ebipapula byange nakati lwaki watwala ebintu byange Siwezi. lwaki watwala Buno ebintu babuza mutwaganga buno. ati lwaki watwala ebintu byange Ojja n'obunaanansi kaniima lwaki watwala ebintu byange gwe ogenda mbala kukola mikolo waffe nga tukumba mu kadaali nga tukumba otherwise sijja hope nkole nti
nkole siwazi yogera naye mwogere nakato mwogere nawe ati kulese yogere n'omuntu naye olyawo ukanudde bukanuzimasa tosateekawo mbeera omukazi onasobola okulema yogera n'omukazi ebipapula byayogerako obimanyi ebipapula bambi byebibulamu mu fayiro ye nakato n'okimanya nakamala okusoma okuli nagatogera empola deno nagatogera empola daniyo okola kiwa mbeerewo daniyo obeera wano daniyo obeera wano nakato akola kiwa oyogera nnyo nakato akola kiwa nakato simanyi daniyo twatesa tutya nze naawe oyo mumanyi kikyomanyiko oyo yabaddambezaawo oza kunyambako nakato kikole ki nakato nakato singa kyemuyita agambe muyita kitegedde nakato kati gwe mpa ebintu byange daniyo mpa ebintu byange nkuwe biki nakato byajja nabyo wano daniyo nakulabirawo daniyo nkumanyi daniyo tompita wa bulijjo daniyo mpa ebintu byange bulijjo weefuula mukwano gwange enfanfe nga buli kyempanga okimanyi bulungi buli kyenkola okimanyi bulungi mu bulamu lwaki otuuka ku mbeera ezo bulijjo nebuuza ni ali mu maka gange daniyo kikyotamanyi wano wo linako wano wo wano si wange wuwo daniyo toli mukwano gwange Nakato! Nakato yakulemerera mbalezi daniyo nkumanyi daniyo buli kimu siina kyesitakumanyiko netwala obudde obuzibu bwagudde kati okuwamulaba ono mukwano gwange enfanfe bwe tuwangaala naye era natuuka ku lunaku lw'ogenda opiikinga empapula ono gayi ne mugamba daniyo mperekera daniyo ku lunaku lw'empapula yeebuzaabuza nga simanyi kyoba alina omupango daniyo mpa ebintu byange Biki byewampa? Ebipapula byange gye yeekobanye ne nakato omukwano gwe yamanya kyogoba nti agenda kwesimba bulungi nnyo ne mukyalawo kyamuyiina bulungi nnyo mukwano gwe oli ye mukyalawo omukyala n'omugoba ye wamugoba bugoba simugobangako wamugamba tomusange eka anti era just nga bw'omanyi obusungu is entami nga bw'omanyi omuntu akoze ekintu naye kati akwata atya ebintu byange n'abireetera mukwano gwange Kwata bintu byogende. Kwata yangu wa. Njakukuba kati. Njakukuba gwe. Amanyira nnyo. Oliwa. Olabye mikwano. kati munamalako mutyange kulwana abana gwange yali mugezako kunwanyisa mubulamu laba sente zange ekitegeeza babadde biru yaabwe bakimanyi naye batemu kati nkole abantu bato baba batemu nkole kati
Pamagezi. Kati empapula mulimu kinaki? Mulimu results zange z'omusaayi. Mulimu ebiwandiiko byange by'amasomero. Bumense eyo kya. Ekikuliko kye kindiko nange ensenjo kyanga bweko. Mulimu okubira ddala bisaati yo yonna bwe. Kati enkole ky'empamagezi. Kati abalonzi nga balaba bino banenzizi. Kirabanga okutuzaako ki? Okuneeti kasiina kye ngenda kuzzaako nzigo beetisse mu ate gwe mukwano gw'olaba olemeddwa okwogera naye nakati onnamugobye nze gw'olaba ngezezaako mugoba omukazi yadde alina okuyamba. Kola entya bannange. Kati kangende neetuge. Nedda. Kanfe nveewo. Kati lindako. Emikwano nzitadde. Biteekemu nga poliisi. Poliisi tejja kunnyamba. Kanfe. Nedda baloope ku poliisi bakuwa empapula z'omuntu. Nze kyenda batwale mu mateeka. Ennaku ziweddeyo ngenda kukola. Popu kanfe. Kanfiirire Uganda. Kuba twogedde naye mbonto buli kimu naawe ogira. Naawe oganya okunnyamba kankute kangende neekube mu mmotoka. Nkutadde. Bizibu byesisangangako omusajja neetisse empaka eri waggulu mu bire. Nze gw'olaba amayinja biki. Okimanyi omukazi takyanjagala. Yali yawaŋŋambe. Ate kati ebyokwagala byo tubireke tugende nnyo ku kyempapula kyekizibu kye tulina ekyalaavu kikiveeko. Kozese poliisi? Tuteekemu poliisi batuwa empapula. Poliisi yagala ssente sirina ssente. Kati munaabeera bati mu violence. Nze nabadde manyi byakusaaga ate towaŋŋambe nti gye yajja alinayo omusajja. Ate nze mbadde nkimanyi. Badde manyi noonaze mukwano gwange gye tumali. Nengeza nziraawo wenkutta busi. Nengera omusajja yeetaala twandivuddewo bita. Kangenda nzite. Oddeyo? Kanzideyo anzite. Kankuggyeko sawundi wange siddayo nze ngezezza. Opu jangu tuddeyo tufe babiri. Ani nze? Jangu tugende. Ajja tuge tufe. Nze lwaki? Jangu tuge tufe opu tondeka nfe bomu. Kati nze laba omusajja weeyagala. Tujja tugende opu. Opu tugende tufe babiri. Siddayo ne bana abaana bange tebaddayo. Nyamba. Oleke tugende ku poliisi. Omusajja akutte peeva. Kikwale bukwasi. Kamera. Ekintu okiraba nti ekyo kigaanye. Nagambye. Vuga supiidi opu. Bana omusajja aleeta ennondo. Milioni 48 ozirekerani. Nenda atofuire omuntu wamu yekka bwati. Abakazi bangi tujja kufiira pasita gyo. Oba oyo tugenda munoonya. Munoonya nedda sirika wo. Sirika tokaaba. Atyozaako ki? Tuliwa ova mu lutalu lwa kulaba nakato. Abadde yabasiya tusinga amagezi oba yabasinga. Omulabye jaddukidde. Akiriddeyo oba mu lusaalo oba wa naye kati gwe ng'omuntu ozaako ki? Kyenzizaako essaawa zino kangende neebuuze ku bajjajjange, neebuuze ku Pade, neebuuze Katolubwama, neebuuze ku Amini kye baŋŋamba kyenzizaako. Mbadde manyi ogenda ku poliisi. Kola ki? Okuwaaba omusango kaneebuuze ku bantu bange abaawansi.